have settled together. I hereby accept the memorandum of understanding signed by the parties and release the judgment data Asozi Haidil from custody. Mumativu ne milioni 10 ze bamusalidde buli mwaka. Kasita bamuwadde chance edda. Agambe nti omukyala akola nnyambeko wano na wano. Okay, magezi kigowo omuvubuka ali eyo nga yeetaaga okuwasa naye ng'omukyala gw'ayagala owasa takola. Towasa bireke. Kungeri gye bamuleeseemu? Yes, ife nga Success Motors, Maulana Kasozi tukolagana naye mukwano gwaffe. Yadde embeera ebeerawo naye ate engeri gye bamututtemu gye bamuyisizaamu teyabadde yavunaanyizibwa. Bamuvuze bubi ku kabangali ne bamusuulawo obusuuzi ng'alina n'omwana. So tusalawo nti nga kampani okwongera okulaga abantu nti Maulana muntu avunaanyizibwa kubanga byakolera eggwanga bingi ebiri positive lwakuba nti esaawa zino abantu tebaagala kubiraba. Tusalawo tujje tumukime okuva wano ku kooti mu kitiibwa mu buvunaanyizibwa. So bizabaddewo naye ate bwe tudde emabega tulaba biki byatukoledde oba byakoledde eggwanga makampani ag'enjawulo mu Uganda muno bintu bingi ebitasobola kuvaawo. Kwe kusalawo kujja tumukime mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa bweti. Mbeera ki obuvunaanyizibwa gye mugenda mutwaliramu? Ekifaananyi ki kye musiga eri abantu nga mukimye omusibe? Abadde musibe naye kati takyali musibe. Ekyabaddewo bino bya bintu bya buntu ate bodda bwogera ne wetegereza nga tetugulidde sayidi abadde atwala obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja lwakuba nti essaawa zino temwagala kutunulira ku sayidi eyo. Abadde atwala obuvunaanyizibwa bwe bigenze mu nnyo politics kwagala kusaanyawo linnya lye ekitasoboka tujja kwongera kusitula linnya lya Maulana lisigale nga liri waggulu. Talent tebasobola kugyebakira. Obuvunaanyizibwa abadde abukola era yasemba okuwaayo obuyambi mu Desemba. Kimanyikiddwa kiri ku record. Omuntu ayinza kufeeringa mwaka mwezi gumu gwokka n'osalawo mu embarrassing bwoti mu bantu. It is unfair. So twagala tuteekawo eno embeera kwagala kulaga abantu nti si bwe kiri nga bwe balowooza. Musajja wa buvunaanyizibwa era famire azirina azirabirira. Okuvaana mu mutwala okusinziira ku nteekateeka zammwe nga mukimye hilo. Weewaawo omusajja mukoowu oluva wano tujja gendako ku kyemisana asobole okuwumulamu ate tubeere nga tumutwala ewaka. Ajja kuba asobola okwogerako ne bannamawulire. Joshua Ita. Yeah. Bamututte azze waka. Yambuka. Ayambuke.
Lwino tabalo muno kulipe. Nange n'oluganda lwe nnina naye njagadde njembeerewo nga sheekhe we okwongera kubanga buli omanyi omuntu bwagwanga mu buzibu otambulanga nnyo naye kubanga ensi yayogedde bingi nga mwabiwulidde naye mu mbeera gy'alimu abadde yeetaaga okugumya n'okwongera okulambika kikyalina okukola wakati mu mbeera y'okunda kuba bino webigwawo ate tebikuleka kyekimu munda ebiseera ebisinga amannya gafa n'ebirala bingi naye mukubiriza akole kyalina okukola mu busiraamu alina okulabirira abaana naye ate n'ekirala nammwe abawasa mbabuulira nabbi salama yatugamba omuntu yenna ng'onaawasa weegendereze nnyo wooteeka amazzi agazaala ekyo kikulu nnyo mwe abasajja mwegendereze nnyo waweeyiwa amazzi onfuna bulungi kubanga embeera ezimu zitutuukako lwa kutegendereza gwa tuteeka kati so obanga owasa obanga olina wozize weegendereze nnyo wafaanana watya ensibuko eri etya otherwise bino tebyandituuse wano nfuna bulungi so tuwasa abakyala oluusi nga tetubeegendereza yensibuko y'ebizibu bye tufuna olumu muffe ne tugwa ne ku binene nga bwolaba kati bino bwebifaanana so twegendereze nnyo wetuyiwa amazzi gaffe agazaala nga nkumaliriza nkutashe okkirizigana ebivudde mu kooti miliyoni 10 omwaka nga gwe omusajja miliyoni 10 nyingi ku mbeera yaffe Uganda nga wemugirawo olwaleero nga nole nyinza okugamba nti wa empaamu etaanaawo nga tegiriimu muganda wange so kati mu mbeera yonna nze nsaba ekisembayo kidde wakati wa Maulana n'omuwala ono owulidde kubanga ne banaalagawa obufumbo bukolwa abantu bameka babiri ate abo abaana baabo babumeka abaddeyo bakkiriziganye ku kiki kye bayinza okusalawo ensonga zireme kusajjuka otherwise bwe tunayongera mu 22 ojja kwesanga nga Maulana erinnya lyongera okufa tafuna mirembe n'ebirala bingi. Assalamu alaikum warahmatullahi eri bannamawulire banno bokola omulimu nagwo bannamawulire naddala nina bakyali bange bangi bannange mujja kunne mubbawolereza woba osobola tandika family planning nga basajja owulira nga kakususeeko kasusse emputu kateme tukawange ekituufu tetugenda beera mu makooti abakazi batabuseemu bakoowumu ate balina emikwano egibaliraanye nga mibi so abasajja nga bwe mumanyi nti omukazi ali fragile bamuwa chance nini nyeyo okumuwuliriza okusinga so obuvunaanyizibwa bwamwe tebusobola kukola ki ate okukuwa chance wewoze kubasoboka nnyo okuwuliriza omwana ne maama so bw'oba okimanyi ekyo kati gw'olaba nti taakuyamba obajja kukusiiba tomuzaala emyaka 8 tebawa omusajja okubeera ne kasodi y'omwana 7 kitegeeza Maulana buli mwaka alina okuvaamu miliyoni 10 naye bamuwadde chance ey'okudda omukazi bamugambye akole kitegeeza bajja kusobola okweyambako yafunye omulimu amiina kitegeeza ajja muyambako ekikulu kya byonna kasita bakwatagana ne balabirira abaana abo kuba abo abaana tebalina musango banyumirwa bo ne bajjirwa mu kikolwa ky'okunyuma oli mumativu ne miliyoni 10 ze bamusalidde buli mwaka kasita bamuwadde chance edda agambe nti omukyala akola nnyambeko wano nawali okay magezi kigowo omuvubuka ali eyo nga yeetaaga okuwasa naye ng'omukyala gwayagala owasa takola towasa bireke kale muganda wange Kampala amenya nnyo obwavu bungi nnyo ate abavuka alina kuzina obwavu bungi sente temulina omwana wa bbeeyi zaala mu mukazi ng'ajja kukuyambako ng'omukazi akola zaala mu mukazi gw'omukwano gwo gw'onoosobola okugamba omanyi kandeete 70 oleete 30 abakazi abavu musobola obbaboola ne mubaleka nabo ne bafuna baavu bannaabwe abakazi abavu tubaboole mubaboole bafune baavu bannaabwe mu bufu obwo bwennyini era n'abakyala nabo baweere ddala amagezi tuviirewo ddala bw'oba toyinaamu misinde gigoba musajja ebyokuzaala bireke